Michael Bosa bwe yakubibwa amasasi Rungujja mu division y'e Rubaga mu kibuga Kampala. Ono akwatiddwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana ku kyalo Kimerika Namulonge Mbosekoma bulijjo gy'abadde yeekwese. Omu ku batemu abakuba omugenzi amasasi amanyikiddwa nga Noah Lujja yategeeza poliisi nga Lujja Tabula we yabagula okukuba omugenzi Engineer Bosa amasasi nga yali amulanga kumutwalako obukulembeze bw'ekika ky'Endiga. Gino ejjukirwa nti Tabula yawalawala Engineer Bosa mpaka mu kkooti ya Kisekwa era Tabula omusango n'aguwangula, wabula Engineer Bosa teyamatira na nsalawo ya kkooti ya Kisekwa era bw'atyo n'ajulira eri Kabaka wa Buganda kubanga ye mulamuzi w'oku ntikko. Wabula mu kiseera ekyo Kabaka yalwala era nga yali tannawa nsalawo ye, olwo Engineer Bosa n'akubibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Gye buvuddeko abantu 5 be baakasimbibwa mu kkooti okwenenemba n'omusango gw'obutemu nga mu bano kuliko ne Naluwendwa ono nga ye kalaani wa kkooti eya Kisekwa. Bino bwe bijjidde ng'ebbanga ttono liyise poliisi yazuula obuwanga bw'abantu 17 mu ssabo ly'e Tabula erisangibwa mu disitulikiti ey'Empigi. Poliisi yali yateekawo ekirabo kya bukadde 20 eri omuntu yenna alina amawulire aganaasobola okubatuusa ku Tabula era mu kiseera kitono emabega waliwo amawulire agafuluma nga galaga nti Tabula yali yeesolesezza n'ayingira mu ggwanga erya Tanzania. Wano ab'obuyinza mu ggwanga lya Uganda bategeeza bannaabwe ab'e Tanzania era kisuubirwa nti kino kye kyaleetedde Tabula okwesolesa okukomawo mu ggwanga Uganda. Ate baba ebyobulamu mu disitulikiti y'e Amur babakanye ne kaweefube ow'okunoonyereza ku muntu asuubirwa okubeera n'ekirwadde kya monkeypox boda ya Uganda ne South Sudan mu tawuni y'e Elegu. Kati okusinziira ku Dr. Alfred Okero ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Amur agamba nti omusajja omu yalaze obubonero bw'omusujja okuluma omutwe wamu n'okusiiyibwa olususu olwo ne bamuwabula ku bantu abalala. Omulwadde ono ava ku kyalo Loriko West mu tawuni y'e Elegu era ng'akola nga bbulooka wakati w'ettawuni ya Elegu ne Nimule Township mu ggwanga erya South Sudan. Dr. Akelo agamba nti omulwadde bamuggyeko omusaayi era ne bagutwala mu laboratory ya gavumenti eya Uganda Virus Research Institute nga omulwadde bwe bakyamukuumidde ku Bibia Health Center 3 mu ggombolola ya Atakia. Dr. Okero asabye abantu okubeera nga banaaba mu ngalo buli kadde wamu n'okubeera obulindaala. Abakugumbya obulamu mu kiseera kino babakanye ne kaweefube ow'okukebera abantu abayingira mu ggwanga wamu n'abalifuluma ku Elegu border oluvannyuma lw'okuteebereza nti ekirwadde kino ekya monkeypox kyandiba nga kituuse mu bitundu byabwe. Wabula bano bagamba nti mu kiseera kino tebalina bikozesebwa bimala. Mu kiseera kino abantu abawerera ddala 10 be bakeberebwa buli lunaku ku border y'e Elegu era nga abasinga bava mu ggwanga lya South Sudan kosta n'erya Sudan. Wano Amur Resident District Commissioner Stephen Odongla Tek waviiriddeyo n'ategeeza bannayuganda okubeera obulindaala eri ekirwadde kino. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde Minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'etegeeza nga bwe yali ezudde abantu 2 n'obulwadde bwa monkeypox mu disitulikiti y'e Kasese era nga bano baali babujje mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebyo nga mbitadde ku bbali bwa bannaddiini okuva mu disitulikiti y'e Luweero bakongobagidde yali ssabooleeza w'eggwanga Uganda Kiddo Makubya eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku olwa Sande. Profesa Kiddo Makubya afudde alina emyaka 75 era ng'abadde ajjanjabibwa mu ddwaliro erye Nakasero. Mu kiseera kino ab'eŋŋanda z'omugenzi tebannaba kufulumya puroguramu ya kuziika. Bannaddiini wamu n'abakulembeze omugenzi bamwogeddeko ng'abadde omukkakkamu, omugezi, omugabi era omukulembeze ow'omuzinzi. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erastus Kibirango ategeezezza nga Makubya bw'ali omukulembeze ateekawo enkulaakulana kw'ossa n'enkyukakyuka
mu bitundu mwabadde awangaalira. Kibirango ayongedde n'ategeeza nga Makubuya bwe yalondebwanga omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ky'obukiikaddyo bwe Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero okuva mu mwaka ogw'1996 okutuuka mu mwaka ogwa 2016. Kibirango ayongedde n'ategeeza nga mu kiseera kino omugenzi kyeyabalekeranga mu kitundu kwe kulaba nga ebyenjigiriza bituusibwako ntikko kw'ossa n'ebyobulamu. Kibirango mu ngeri y'emu era agamba omugenzi Makubuya bwe yakwatagana n'omugenzi Kisamba Mugerwa ne babaga enteekateeka ey'okulaakulanya ekitundu kyabwe ekya Luweero naye nga bagenze okufa nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'alula enteekateeka eno tagitadde mu nkola. Wano bw'abadde member parliament abadde omuntu amaze emyaka 2 gw'otosobola kugamba nti munnabyabufuzi yayombako n'omulala. Ekitulimu ffe nga bannabyabufuzi kutumanyako gundi awanyisiganyiza ebigambo n'omulala naye tetukimanyiko ku Kiddu Makubuya. Ekiba tekitegeeza nti talumbiddwa nga munnabyabufuzi naye yatuwa ekyokulabirako nti ebintu byonna byonna bikwata mu bukkakkamu. Ekyokubiri kwe kwetoowaza era bwe yali ng'atandika wano mu 1996 basooka okulowooza nti Profesa Ow'e Makerere mu mateeka anakakkana atya n'omuntu wa bulijjo naye yali mwetoowaze n'omusanga mu kinywi ky'abantu abasemberayo ddala wansi eri n'atuweereza n'olwekyo ate nga n'ekitiibwa ekimuteekebwa kubanga kikulu okuweereza abantu abakulembera nga n'omuntu omu yenna abassaamu ekitiibwa ne bw'oba tomukkiririzaamu nnyo. Kati okusinziira ku kisa kwa Sonko ono nga yali district councillor w'eggombolola y'e Makulubita agamba nti Makubuya yali mugabi nnyo era mu kiseera kye yabeererako omubaka wa paalamenti yaweerera abaana bangi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalonda omugenzi Makubuya mu minisitule ez'enjawulo era nga yali ssaabawolereza wa gavumenti okuva mu mwaka ogwa 2005 okutuuka mu mwaka gwa 2011 era yaliko minisita w'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo, yaliko minisita ow'ebyamateeka wamu ne ssemateeka, yaliko minisita wa guno na guli, yaliko minisita wa Luweero Triangle era yaliko minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Gaddafi Nosu ono nga yakulira abavubuka mu kibiina kya National Resistance Movement ayogedde ku mugenzi Makubuya ng'abadde omukulembeze omulungi ddala era nga kino kyeragira mu ebyo byazze akola. Makubuya abadde munnabyabufuzi, munnabyanjigiriza ate era munnaddiini. Okusinziira ku Reverend Canon Eric Sebijjagu ono nga ye Luweero Anglican Diocesan Secretary ategeezezza nga Makubuya bwe yabawa amagezi naddala mu kubayambako mu bulabirizi. Akoleredde obulabirizi buno ng'abuteekamu ssente ze ziri pasono ate ng'abuteekamu amagezi awatali kusasulirwa n'entambula z'atambula nga tabanja ssente. N'olwekyo twebaza nnyo Katonda olw'obulamu obwo n'emirimu gy'amukozesezza kubanga tetubadde na byakugenda mu makooti nnyo mu byonna bye tukoze era tetuyinza kugamba nti wewozesa omusango gundi kubanga abadde agitangira teginnatuuka. Tegamba nga amagezi ge gatuyamba obutagwa mu bintu bingi. N'olwekyo twebaza Katonda olw'obulamu obwo ne byonna byasobodde omukozesa. Senga abantu bakuzibwa era ne bakulanga mukulu Kiddu bwe yakula yabadde amanyi Katonda we nga tamukolera lwakubanga anaafuna ensimbi wabula nga akola olw'okubanga alina okukola kubanga akolera Katonda we. Makubuya yeegatta ku Faculty of Law ku Makerere University mu mwaka gwa 1974 era n'alinnya amadaala okuva ku ddaala lya lecturer n'atuuka ku senior lecturer, olwawo nawo n'avaawo n'atuuka ku ddaala lya associate professor. Makubuya yali member wa Uganda Constitutional Commission era nga ye yabaga ssemateeka wa 1995. Ono era abadde ex officio wa Uganda Law Council era nga abadde ku lukiiko olufuzi olwa Law Development Center. Mu malala ge tulina yo poliisi ekutte abantu 3 balambirira ku bigambibwa nti bano beenyigidde mu bubbi bwa pikipiki mu bitundu eby'Hoima. Bano abakwatiddwa tebannaba kwanikibwa mannya gaabwe olw'ensonga nti abantu bangi bavuddeyo nga beewera okubamiza omusu olw'ensonga nti babakaabizza amaziga agamala. Okukwata abantu bano
kyavuddeko emulugunya okwakoleddwa abatuuze mu bitundu by'Hoima nga bagamba nti obubbi bwa pikipiki bususse mu kitundu kyabwe. Julius Sakiza, omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albertina, ategeezezza nti bano bakwatiddwa naye ng'era basuubirwa nti bakyanoonya abalala era abeekuusa ku kabondo k'abana abakwatiddwa nga bano nabo beenyigira mu bubbi bwa pikipiki. The habit of blacking out number plates is also back. People are losing their number plates. We managed to arrest 3 and more are going to be arrested. So this habit is back. So we want to assure the members of public that the operation will continue until we arrest all these suspects. They are arrested by our team of flying squad. We are still moving with them to show us their colleagues they are stealing with. We shall give you a clear report because when we pick one, he takes us to his counterpart, colleagues who are stealing with him. So the investigations are still on. Ate yakulira ekibiina ekitebe ebitongole by'obwannakyewa eby'obuvunaanyizibwa kulondoola ebintu ebirambikiddwa okukolebwa bannayuganda ki Uganda Evaluation Association Lubuulwa Matthew avuddeyo n'asaba bannayuganda okuwagira emirimu gy'ekitongole kyabwe wakati mu kulaba ng'emirimu egy'okuteekerateekera abantu gikolebwa bulungi era mu bwerufu. Ono bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center wano mu kibuga Kampala ategeezezza ng'olukuŋŋaana luno we lugenda okumalira ddala ssabbiiti eno yonna n'enteekateeka ezitali zimu era nga batambula bumu ne yafeesi ya Ssaabaminisita. Olukuŋŋaana luno lwakuggulibwawo mu butongole Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Robin Nabanja Musafiri ku Lwokusatu lwa ssabbiiti eno okuyigana Management Institute era nga lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti enkulaakulana nga balondoola ebikoleddwa mu kutuukiriza ebigendererwa by'ensi yonna awamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Ono agamba nti olukuŋŋaana luno lwakuyamba mu kubaga ebirowoozo wamu n'embeera y'obumanyirivu mu bakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo wamu n'okuttaanya ku bintu ebimu ebiviirako embeera y'obutonde bw'ensi okwonooneka ekiteeka obulamu bw'Abannayuganda mu katyabaga ak'amaanyi. The evaluation week is held annually. However, we last held one in 2022, which was an evidence to action conference. But the real independent evaluation week was held in 2019 before COVID. So we got a gap during the COVID period. And in 2022, we changed from annual every 2 years to give room for people to prepare better. So this is an event which is held now every 2 years. And now we have the 8th. This is the 8th event since we started the evaluation weeks. We are seeing the increased use of evidence because evaluation is really generating evidence. Ono agamba enkuŋŋaana nga zino ziyambako gavumenti okuteekesa mu nkola ebirambikiddwa okuweerezebwa eri abantu wamu n'enkulaakulana eri eggwanga. Ono agamba era waliwo ebintu ebibussibwako amaaso kyokka nga bya mugaso nnyo eri Bannayuganda nga bye bimu bye bayimirirako okulaba ng'abantu bonna bettanira okulondoola bye bakola. Nga tuyita mu nteeseganya oba mu nkuŋŋaana bwe ziti tusikiriza gavumenti okwongera okukozesa bye tujja mu kunoonyereza oba mu kulondoola okuba kukoleddwa abantu baffe ate n'ebiteeka mu nkola. Waliwo okunoonyereza okwakolebwa emyaka 3 emabega era olupapula olwo olwakolebwa abakugu baatulaga nti kati ebitundu 5 ku buli 100 ku bintu ebiwandiikibwa ebyo gavumenti yatandika okubitereeza ng'ebissa mu nkola ate wamu n'ebitongole binnakyewa. So ekyo ne kituwa essuubi ntulina okwongera okubeera n'enkuŋŋaana bwe ziti tulage gavumenti lwaki ekyetaaga okukozesa ebintu bino oba oliawo tusobola okulaba nga twewala ensobi ennyingi ezikolebwa ate n'okufiirizibwa okuva mu butakozesa bintu ebijjiddwa mu kunoonyereza n'okulondoola bikolebwa. Mu malala ge tulina omuwaabi wa gavumenti eyakwatibwa ku by'okusaba enguzi ya bukadde 10 ayimbuddwa akakalu ka kkooti ka bukadde 10. Sam Tusuubira nga yakola ne ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti yakwatibwa akakiiko ka State House and Corruption Unit n'avunaanyizibwa emisango 16 egy'okusaba okufuna kwassa n'okulya enguzi. Kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi yamusindika mu kkomera oludda oluwaabi lwe lwasaba obudde okwekenneenya ebiwandiiko by'abantu
by'abantu be abajja okumweyimirira. Omulamuzi Esther Simwe alagidde Tusuubira asasula obukadde 10 ez'obuliwo ate bamuyimiridde basatu bateereddwa akakkalu ak'obutaliiwo ka bukadde 5 buli omu. Tusuubira ow'emyaka 33 mutuuze we Nabwajjo Cell mu munisipali y'e Kirwajjara mutuuze we Nabwajjo Cell ekyaliwajjala mu munisipali y'e Kira era nga yali awolereza woofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti mu Sango Ronald Yawe mwe yawaabira ssaabawolereza wa gavumenti ne yafeesi y'eby'ettaka olw'okusazaamu ekyapa ky'eky'ettaka. Ekigambibwa nti Tusuubira yassaba Yawe obukadde 10 ng'amusuubiza okwogera ne ssaabawaabi wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka bakola alipoota ekakasa kkooti nti waaliwo ensobi ezaakolebwa era nga gavumenti esaanidde okusasula Yawe ssente eziri mu buwumbi 2. Bino byaliwo mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 era yasaba Yawe ssente obukadde 10 ng'amusuubiza okukola ku fayiro ye era n'afuna obukadde 43 n'emitwalo 66 okumufunira olukusa ewa ssaabawolereza wa gavumenti mu musango oguli mu kkooti Luweero. Abamuyimiridde kuliko taata we Robert Kabule, nnyina Evelyn Kabule kw'ossa ne mwannyina era kkooti ekkiriza nti bano basaanidde. Omulamuzi amulagidde okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka guno okuwulirwa okunoonyereza kwe wekutuuse. Ate abantu basatu bakwatiddwa mu disitulikiti ye Komero lwa kutemula Richard Bagonza. Disitulikiti ya Kakomero abakwate kuliko Zapai Ndagimana w'emyaka 42, Samuel Niyigena w'emyaka 29 kw'ossa ne Patient Mujoimana nga bano batuuze ku kyalo Kabuubwa East mu disitulikiti y'e Kakomero. Ekigambibwa nti omugenzi yafuna obutakkaanya n'ababiri ku bawala be abateeberezebwa okuba nga baali baagala kwezza bintu bye. Gye buvuddeko bano basanga omugenzi era ne bamuggya mu bulamu bw'ensi eno. Julius Akiza, omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albertine, agamba nti poliisi yatandise dde okunoonyereza ku kyaviiriddeko okuttibwa kw'ono era ng'abasatu bano be bateeberezebwa. We have 3 suspects in custody, that is Kakumiro. The 3 were arrested to aid us in investigations in the murder of Bagonza Richard, 25 years. This was in a place called Kabubwa West LC1, Kitutuma Parish, Chibijo Sub-County in Kakumiro district. The deceased were at the bar while drinking in the bar. They picked a quarrel and started the fighting. So they were pushed out. So in the morning of 16th, the body was found lying on the roadside. Bino by'ebyemizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero bwe tuvaako mu kikopo kya liigi ya Bungereza the English Premier League. Omupiira oguzannyiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero gugenza okukomekkerezebwa nga Leicester City egudde maliri kossa ne Tottenham. Gooli ya Tottenham eteebeddwa omusambi Pedro Porro mu ddakiika eya 29 ate gooli ya Leicester City eteebeddwa omusambi Jamie Vardy mu ddakiika eya 57. Mbwe gatyo bwegabadde amawulire gaffe mu bujjuvu wano mu 7 Pal FM kulira omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuvayo ne gye natandikidde mpaka nenfundikiridde amawulire gaffe ag'okya ag'essaawa eno. Mbadde nansoma Nadhiruga kusomera kwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.